Ranson no kuzimba zimba omutima togize. Kale Moonland Gardens ojagenda yawe ekirabu Luyindo balina enteekateeka ennungi ennyo osobola okuspendingira obudde mu abasama bakomyewo ng'onoonya wakusula osobola okugenda kaawo balina ebyokulya balina ebyokunywa balinawo the space is spacious enough okubeera nga owumulizaawo ebirowoozo. Divorce ali ku saafi awo. Sebo tubadde tusaba olabikako naye ku ngagala lwa telefayina luno obeeko by'ogamba eggwanga libirindiridde okufaako obufi omukulu divorce. Okay, buterevu ku BBS mulungi atulaba wasotya kansubire nti bwakedde lunaku lwa Tuesday to week tukitambuza mpola mpola n'omwezi ogwa December tutambuza mpola mpola tusemberera ennaku enkulu wano wendi nga wa kamera bwakulaze ndi ku Surf Market butandika okujja mu butale tutunulira emiwendo gy'ebintu bwe giyimiridde wakati nga tusemberera olunaku olukulu olwa Ssekukkulu okumanya wogenda ogula ettooke beeri emiridde ku sente meka enkota ya sente meka abagenda ogula emyera mugula ku sente meka kwegamba business zigenda mu maaso wano katale ka Usafi. Omukulu taata wasuza otya bwakedde bitambula bitya? Bitambula bulungi sebo. Bitambula bulungi. Nga muli mu business. Siwabe. Akasente kajja. Kasente nga bumanye ebya Uganda era biba byakutetenkanya kulemerako. Katale nako olwayo tutunulire emiwendo gy'emmere kati giri gitya enkota y'ettooke tukyali ku mwendo gyaffe bagyeyongedde. Kwogera kale ekituufu kyo kiri nti emmere ya bbeeyi nnyo nga bw'okiwulira kubanga mu byalo emmere teriyo akakuba kakadamu okutonya katuba tukisuubira mu February mu January naye kati obudde buno emmere ya bbeeyi okuba ojasanga ng'ettooke essaawa zino erisookerwako eddene ennyo eri mu mitwalo 7,65. Kati wano medium nga bwe gali wano nga bw'ogatunuzaamu kamera yo n'olaba amatooke agasinga gali mu mitwalo 3.4 n'ebiri. Bagamba mu December muno nga tusemberera ennaku enkulu ebbeeyi y'amatooke ebbeeyi y'emmere yeewanikamu mwongeramu ku kasente tegalabika. Era nga bw'omanye nti ennaku enkulu buli omu wabalira okufunirako ku kasizoni ako okufuna akasente oluusi kaba kaganye mu mwaka gwonna ate n'ekirala eri baba bagasibye kugamba eno gaba matono nnyo nga tegalabika ate bwe gabeera amatono ng'eri gabeera ga bbeeyi ate neno gaba ga bbeeyi tetugiseera busaze nituwongerako naye embeera ebeerawo mu kitundu mukadde ako mu bungi bwayo bwe bugireetera okubeera nti ya bbeeyi oba ya layisi. Badde agula ddy ettooke lya Christmas aligule kati mu weekend oba next week? Emmere enkulu oyinza ogigula leero neekwengerako. Nsuubira kati abagenda ogula emmere ya Christmas good chance nti Christmas egenda kubeerawo olunaku lwakusatu era ng'emmoloka ezisinga kyensuubira zijja kutikka emmere ku Sunday osobola okugula emmere ku Monday n'olwokubiri naye oligula essaawa zino oba tojaddirya. Bakasitoma bagamba ki essaawa zino bagenda okugigula? Bo bakasitoma mbagalira ddala era tubeebaza bambi abatubeereddewo omwaka gwonna beebala otuwagira bajje mu bungi tubawe emmere ya Christmas tugenda gireeta n'akabbeeyi bwe kinaba kisobose tujja basalirako. Nga bw'obimanyi yabeeri tumusime Ronald. Butereevu tukyatunuulira ebbeeyi y'emmere wano tulabe gwe agenda okugula ebyokulya agenda okugula emmere mu Christmas weeteeseteese otya ensawo ye eyimiridde oba teyimiridde? Enseenene bayirawo zikyaliwo enseenene zikyaliwo waswa gwe okyali eyo olwadde osaba nseenene zizo zikyaliwo. Abeeno mwasuze mutya? Bwakedde taata? Bwakedde sebo. Bitambula bitya? Mpora mpora. Bulidde weewunya ebbeeyi y'emmere? Ennetooke erinde okutwala akasema banaalya ki? Ate lwaki? Owaayi akatooke k'ennaku 2 bansaba emitwalo 5. Tugenda kukola tutya? Simanyi. Kati abeeka banaalya akawunga. Ndowooza tunaagola kaceere n'akawunga. Christmas tunaakola ki? Kubanga bagala lya mmeka? Lino bagambye lya mmeka? Mama lino lya mmeka? Ya mitwalo 3. Mitwalo 3. Okaraba. Ate lijjudde tebalisogode tebalikonyemu yadde omuntu. Bannange zaali badde at least emitwalo 2.5. Manye eri gy'ova eri ewammwe amatooke gyegali kati olaba bbeeyi eyina amafuta tebanaba n'ogongeza naye kati bo ne batusobedde. Ne mukyala emmere ya bbeeyi segamba nti wano wokawoka ono munyankola ayimanyi emmere tugijja waabwe ate gyebasinga ogiseera tagama mbu emmere ya bbeeyi wano ya bbeeyi Kampala. Mu kyalo kati oba otumye mu kyalo bali kusindikire ettooke balisindikire
mu kyalo lya mitwale lya nusu kasanvu teriri eri akasanvu lino akulimba kibi ekyaba nekyawaabo kibi ate kyammwe ekyaffe kirungi osadijjayo kasanvu lino notako transport wa 15 notatuna mitwalo 2 kitundu watokola kasanvu balireetere 13 oba 15 Okuvaawo. bwegu musatu okuvaawo okuva kale lukungiri 13 balireeta oba otiseko mangi otumye kuva mu kyalo kyengenda kukola kubanga olusuku nyina kyengenda kukola banteere ku basi mu lusuku ewuwo bandeetere tojja kuwetewanika ku bbeeyi yawo ebbeeyi yawo nendemeseza omusajja musalire ku ttooke abeeye bayeeyo wajje n'akambi kyabakola kamuka kamu ogwo kalingako kunusu konka kamu ka 12 kiraba itoke libaliganye genda wosobola gwawo gwe tewekaka tewewanika ku kyotasobola tokaka mbeera ate bakubiddemu musajja omukyala mazemba maani buli kyomugurako naye maana tabaliridde zimuwa bulijjo zonna emmere ya bbeeyi si kuseera kuba nawe tosookeza kasoma genda nga nawe omwetaaga tosobola gaa nti kasoma genda emmere yo ya bbeeyi bwe gabeerawo ne batagagula amatooke nga gengera mangu mukola tekisoboka bagagula ettooke liringa nyama yambuzi lirirwa mulowooza liringa nyama yambuzi lirirwa mulowooza kitegeeza ki ekyo nti enyama y'embuzi osobola singa buli maka nti bagifumba omala kwerowooza mu mutima n'ogamba mpa ennyama y'embuzi kitegeera kati ettooke tosobola nti njagala ttooke nga tolina bweza mitwalo 3 oba 2 kitundu okiraba ndowooza omukulu ono omuwa magezi kikati yeekwatekwate agule ettooke yeekwatekwate agule ettooke wadde kasoma wano buli lunaku ye obadde ogula mmeka bulijjo tubadde tugulira ku mitwalo 2 kitundu n'ebiri naye kati wootuuse mbansaba 5 desemba ategeeza ki mukyalo bo wabakozeeko abikyalo twategeka dda twagulayo twakola ebibiina basala nte amatooke wegali gali awo enva twategeka ekyalo kiri bulungi wange omuntu ajja okugula ettooke essaawa zino ng'ava waka magezi kigoomuwa ayinza ogamba dde kangere ku mitwalo gyange 2 gye mbadde ngula buli lunaku naye ebiri gyeriri naye ebiri gyeriri nekisinziira waliwo kwagala nti wagala lyetaano naye ngaolina emeka ebiri genda naye ebiri weeriri bagamba desemba muno mwongeza kisinziira toli kintu batongeza mu desemba okimanyi naawe naye nga ebintu byonna byonna buli kimu kirinnya buli kimu kirinnya naye si bbeeyi nene nnyo mitwalo 3 ojja mu katale jamu n'akasente n'omwera gyeguli n'oba olina ebbi ogenda n'omwera tati era gyagule gamba talemererwa emmere twagula okaveera kere n'ebbiri gye baji bakuwagire wano bakasitoma mujja wano katale ka usafi emmere weeri oba oyagala mwera weegule oba oyagala nkuta weeziri egwani bampita Adija Namaganda Adija Namaganda oli wano ku mulyango okolera buli lunaku nkolera wano mukwano omukulu kati owunzisa otya ettooke ogenda twala ogenda ddeka kulireka kangulenyeera baana babeereko ntumise mu kyalo kati katubale mu transport olijje mu kyalo kunusu kasanvu mu kyalo bagenda kumpakirira ensawo y'amatooke nabandibba mbawe badyeko yabwerange transport ano babansa ensawo omutwalo wano nja kujeyigirawo ku baasi entambula njirina oyagala kwako ne baneiba badyeko n'emigisa bwoga bafunamu yes bwekiri wakabala baba kati mukyalo bakusikire kyemanyi saa zino balaba bakutereka ensawo y'amatooke oweko baneiba sasanya omutwalo gumu ate ensawo mugire paka mu January nkugambye etuukayo mu January bajja kutema mato tigasobola kwengera batema mato agamala weeks 2 bagaliza ennaku enkulu abatulabe bagaliza ennaku nkulu okugaba n'abarukunjiri kanungundi mberezo kubajye amazina ndi gadi kikyoncho buterevu ku BBS Telefina eyaffe bwetu wetuli emiwendo gy'ebintu mu katale gy'osinziira gy'owangalira giri gitya naddala enkota y'ettooke eyimiridde ku ssente emeka nze wano wendi omukyala bagambye nti ku mitwalo 5 mitwalo 3 mitwalo 6 ojja kusinziira ku nsawo nga bweyimiridde naddala mu wiikendi ate wiiki ejja naye tujja kuba tukomawo tulaba ate ebisale biri bitya naddala ku bintu ebyenjawulo ze Divoshi Matovu ntambulire Robert Kalemera ku kamera mbere bulungi mbagaliza olunaku olungi wangala ayi masomoja mule tukendeeze ku ssente zetugenda obbanga tufulumya so n'abagenda mu kyalo batuteesa mugende kati
Nalabye abakedde ku makya 11 ngagenda ku bus bamuva wala please mugende ngo budde bukyali kwa transport kati yeyongeddemu banga kyebiri alina amasimu nga tukubirawo nga 5 10 na 5 obaterako ezikomawo abiri nga wala ebeerako ewammwe bannayo omuntu wabeerako ewaabwe akola ki wama tolwayo subulula twecce ewagiddwa